unalagawo byoni mwena kukikwatako omwana wange yagamba olabika nze sirya naye bakansulansude bannange nsaba buyambi nze kikwatako yenna bannange ndajanye polisi yata omusajja kyokka omwana wange talabikanga nsaba buyambi bannange bwe kikwatako kubanga omwana wange akyabuze wiiki namba wiiki 2 wenzigula olugi wenduggala amanyi obaana alabika ate asinga aba bamuze bandeetere mayiti nziike manye nti omwana wange namuteekaawo naye sisobola kumala ya Prime Minister Nabbanja tusaba maama ow'ekitiibwa bambi bano bakazadde b'eggwanga because kati ono omukyala bw'anaafa buno obwana tewali agenda bulabirira so tusaba ba tiktokers banange ebintu ensonga ezitalina magezi muziwa nnyo obudde zino ensonga zino zirimu amakulu ne muzirekerera tusaba buli tiktokers munange oba olina following oba togiyina tutambuze ebifaananyi by'ono omwana eiza ng'omwana ono waliwo amuyina naye osanga nga naye bayinza okuba asala n'agamba isikeeka n'akaana ke bagalidde wano n'asobola okuba nga agamba nti banange omwana ali wano tusaba tutambuze zino ensonga nga bwe mwavaayo ne mutambuza eza airport timo mukwano yingira mu lutalo lw'ono omukyala mwenna abantu mwenna abali ku TikTok tusobola okkivuga mwasuze mutya abatulaba ku Blaze Media amanya gange yenze Blaze Jordan Senoga okutuusaako programu yaffe ya leero tuzze eno ewamala akachalo isa akatooke n'oyingira ddala eno wamala munda ew'omukyala gwe babbako omwana we akaseera kannaku nnyo olw'ebyo bye mubadde mulaba ebibadde bigenda mu maaso omukyala alaajanye kumala kati wiikisi ziringa 2 talina mawulire galaga nti oba anaafuna omwana eyabula bamuyita mwana amuyita Mutuhiire Nisha abadde asomera ku ssomero ki emyaka badde n'emyaka akati tubadde tusaba otuviire ku ntono we kyatandika kyajja kitya okubaawo okubanga ssaawa zino noonyeza omwana ng'obuliddwako amayitireke kyajjanga bulijjo nga bwenkeera nga ngenda ku mulimu okukola kuba ndekawo wano omuwala abakuuma bwe nagenda ssaawa 3 zengenderako okukola kolerawo gundi kisimu mbeera ekisimu bwe bafumba emmere bagindeetera ku mulimu si wala nnyo kati omwana n'aleeta emmere ono omulala omuto kuba ninabo ab'emyaka 7 bali 2 owange n'ow'omusajja kati ono omwana yafumba emmere yawa omwana w'omusajja n'andeetera emmere saagirya nakugirya omwana n'akomawo ewaka nembeerawo nga mpulira seewulira bulungi ku bulamu bwange nengwamu embiro neŋŋamba kanzigalewo ng'olwo omwana akomyewo zaali ssaawa nga 8 eyo neŋŋamba kanzigalewo ŋŋendeko mu ddwaliro oba typhoid yannuma ŋŋende bankebere ŋŋenda okutuuka ewaka ng'omwana ŋŋamba omwana yabuze zaali ssaawa nga mmeka ezo we natuukira ewaka zaali ssaawa nga 9 nga ŋŋamba omwana yabuze nga mubuuzo yabuze atya yabuze ssaawa mmeka ŋŋamba omwana yabuze ku ssaawa 6 nze nfumbye emmere n'empita banne bamunoonye talabika nenoonya omwana wedda ndi kunoonya mwana olwo ye mukozi yabiŋŋamba tewedda noonya omwana paka kati tannalabika olwo nze nkomyewo ku ssaawa 9 nenkuba omulanga kuba bulijjo bazannyanga tamalangako obwo obudde nga tannakomawo okooko bakooba kulya oba kunywa caayi nenkuba omulanga netandika onoonya omwana era nakuba omulanga netunoonya netutambulatambula awo mu eriya amagezi neganzijira nenkubira muganda w'omusajja kwabeerawo kamooca nemugamba baaya omwana ambuzeeko omwana abuze omwana nga abuze baya nangamba kati tukoze tutya nemuganda nange simanyi ndi sitaaka simanyi kyakola muganda omusajja nanzijjako
najjako essimu ye kati ono omukozi naŋŋamba nobwedda nange noonya naye munnaze naŋŋamba babadde ku mapeera ku kikomera kiri waggulu awo emuyise mune wabaawo omusajja abagamba baanammwe tujje tugende musitwireko amagi kati owange yali n'owa neiba ali mu myaka 6 ko kalenzi kati akaka neiba ke kagamba ono mbunisha agenze n'omusajja tumusanze wali ku kikomera n'atugamba tugende bamuyambeko okumusitwirako amagi agenda bbawa ssente kati mbukana akanaiba ne kayita Nisha jangu tugende omusajja tomumanyi mbu wange n'akagamba mugwomanyi nze ngenze bampe ssente omwana mbu n'agoberera omusajja bw'atyo naye tunoonyeza omwana paka nakati omwana wange talabikanga wadde munoonyeza abuze naye manyi gyali eiza nga balina we bamusibira nga tebamuta nenze kyemanyi gyali mulamu ova ku kyogamba nti gyali kubanga omwana oyo singa oba kale baali bamuto bakatugeze nti yasaddaakibwa singa twafunye oba maiti oba ki ku ngeri kale aba TikTok babadde bambi bantambulizaako vidiyo ng'amanyikiddwa kati olowooza ani ayinza okuba nga yatwala omwana oyo mu bantu abakuli okumpi mu kulowooza okwange nze nga nze ndowooza oba ayinza okuba nga oba taata w'omwana kubanga ne we nabategeeza tebafaayo bo nga bo tebafaayo tebaalaga nti balumiddwa tebaalaga nti balumiddwa era nategeeza oyo omuwala gwe bayita Baaya teyaddamu kunkubirako ku ssimu nti oba omwana ali biki oba ki oba ki mwali mufunyemu kembiranye wakati wo ne taata w'omwana nga mugezaako okusika omugwa ku mwana oba mukusaba mu mbeera efaanagana bwe sisikangako okwo naye mugwa kubanga n'obuvunaanyizibwa abadde tafaayo kati ki ekikuviirako okulowooza nti ye ayinza oba nga ye yamutwala ekinviirako okulowooza kubanga omusajja alina niwaaba nga tawa mwana we oba buyambi oba kinaye kati ng'ekyo ekizibu ekyatuukawo nga nkutegeezezza ky'omwana okubula oba olina okufaayo ng'omuzadde twawulidde nti ate abadde mu kkomera wamusibisa era ebbanga lyamaze mu kkomera libadde ddene kitegeeza ki okuba nga ogamba oteebereza buteebereza ate ng'abadde atuukidde n'okubeera ng'abadde mu kkomera ekyokumusibisa bbanga tabadde emuzini yabaalamu ennaku ziringa 2 naye ne bamutta kuba bampita tutuule nabo twogere ku ky'omwana tukwasize wamu tukole ki tunoonye omwana kuba mbu tuyinza omusibisa ng'ate kituufu si yakola ki si yamulina naye nze nga nze ku kyendabye omusajja alayika alina amanyi omwana waali kuba okuva we baamuta simulabangako oba nga ŋŋamba nti oba Maama Nisha nzize tugende tunoonye omwana simulabangako era ndaaganzeka bwe ntyo n'enzira eno n'enzira eri bwe nti oyo yabuze nafumbirwa naye ye mwana w'omubereberye oba taata wa wano toyina kutusuubiriza kubanga omwami gw'oli naye wano ayinza okuba nga ali mu mbeera efaanagana bwetyo ng'olunsi yeenyigidde mu kikolo sisuubira kubanga omusajja ogwo kyamufumbirwa yabeereddewo omwana wange kabeere fiizi bambi ne we kyatuguddeko kuba kyamukubye wala sente zonna zasaasaanyiza mpitirivu paka we tutuuse we tukoma omusajja yafaayo sisuubira nti asobola okukikola mbeera ki gye waakafuna mu baneiba mu mbeera ey'amawulire okwogerako kino baki embeera erayo weeri nayo oliba olina okugumira ebyogerebwa kuba kati nze nga nze omuzadde nze amanyi kikyempulira abantu bagamba kibbo nafunayo bantu bye boogera kubamba mu up and down kuzunga kudda eno kudda eri vidiyo ako naakakakola kubanga kati ng'amagezi ganneesibye kuba noonyeza omwana sirina kati na transport antambuza nenkola ako ka vidiyo ng'asaba bekikwatako banyambe omwana nga alabike
at least niwe nafuna maiti nziike Nisha manye nti namuteeka wali naye sisobola kuguma nga sinalaba mwana wange sisobola. Ekisinga okuba ekibi nti ate taata w'omwana tafaayo kyekisinga okunakuwaza. Ekinuma ne ŋŋamba nti oba alina ky'amanyi ku ky'okubulako omwana. Wagambye waliwo oyogedde n'ogamba nti baamusiba okumala ennaku nga 2. We baba nga baamusiba ng'omwana abadde abuze okumala wiikisi 2, lwaki baasiba taata kumala nnaku 2 zokka n'abeera nga ssaawa zino ali bweru? Okumusiba oyo omusajja so yeereeta naye ng'ola amaze olaba ebyamawulire bukedde efulumiza omukulu wa poliisi n'agamba waate ripootingi bagenda kukola ki kumukwata kati ne yejjayo ne bamukwata n'asibibwa. Naye nga yamala bbanga ng'aganye okujja. Nga olwedde nabategeeza kati nga bo famire bakola gwa kunvuma ng'omwana ambulako atya muli musiru naye tebavaayo kola ki kujja tukwasize wamu tunoonye omwana. Kati ensonga zino wazitwala ku poliisi ki? Poliisi yawano egundi ewamala ekimanyiko ne batusindika ku y'enansana era babimanyiko. Amakulu poliisi enkulu eri mu musango guno y'enansana. Y'enansana. Oyinako abantu b'otuukiridde abakulu ng'oggyeko ogenda ku poliisi kubanga kati wetuba nga tuli mu wiikisi 2 nga tolina mawulire ge waafunye kiteeka okuba nga oteekeddwa okusala amagezi amalala okubaako omulanga gwe weekubira ogusukka okwo. Sirina kuba mwendi sirina wenyinza tandikira nti oba nsanga mu bantu bakulu abamanyikiddwa mwendi bwendi nze nga nze sirina. Omukyala Lavumase yazze wano okuvanga ebya TikTok ebyatambula. Yagezezaako okugoberera ku nsonga ezo. Omulabi wa Blaze Media ensonga z'omukyala zeezo naye nga ekikyali mu ddiiro omwana yeeyabula era nga kyekituufu ekiriwo. Okyali ku Blaze Media tuzze ne Lavumase yatuleese wano okuba nga atutuusa ku mukyalo ono okuva we yakola ka video n'akassa ku TikTok okwekubira omulanga ng'alaba tayina kuyambibwa kwonna. Sigala nga otwekuumiddeko tukyaleeta emboozi ye mu bujjuvu. Nga nze maama w'omwana era nze nga maama w'omwana nze amwekubako ne mukubira ne mugamba munaaye twateesa ku poliisi nti bakuta tunoonye omwana naye nga sibalaba. Agamba kimu mbunze omwana wange mugenda mumpa gwe ne kabbaako nange ngenda basibya byanziramu ye nga taata w'omwana. Tusobola omukubira ku ssimu ne tuwulira kyagamba. Tusobola kuba namba ye. Enamba ye eri ku line ki? Eri ku Airtel. Nsabako ku ssimu mukubireko omusajja. Akusimu osobola otagisoma n'ogindaga bulazi ereme genda public. Omwami ye taata omwana yani Nisha, ye taata Nisha oba mwayawukana bubi? Essimu teriiko katugiddemu gumu bagiwulire nti teriiko. Tewali namba gye tusobola munoonyezaako ndala oba eyamulamu wo aba bakuvuma. Funa enamba endala. Essimu yo eyina Airtel. Njagala essimu ng'erina loud speaker eyogere nnyo. Eno oyinako tukube njagala nga erina loud speaker ennungi. Kateeko nga bwe tuli
Tukyagenda mu maaso njagadde nfune essimu nga bwe tunaaba twogera n'omuntu yenna gwe twogera naye tusobola owulira eddoboozi nga liyitamu bulungi. Maama w'abaana atunyumiza emboozi naye nnyina bye neewala okumubuuza kuba ayinza okunkaabiza wano naye nga ekituufu ensonga yekyali nnene nnyo 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 nnyo. Omwami oyo okumuta ku poliisi yakola bweyamo ki? Bamutera ku bbonde ng'okkiriza yakola bweyamo ki bwakujja munoonya omwana? Bw'oba nga yebbaawo ate nga actually waba nga ye taata w'omwana oteekwa okuba nga tosobola kumuwaayiriza. Hello? Hello? Jebaleko nnyabo. Ennyabo. Kakati nze ndi wa mawulire nze nkukubidde nga tulina ensonga ze tubadde tusaba okwebuuzaako ko. Kozi ono abeera mulamu wo? Waliwo omwana abeera ndowooza muwalawo Nisha eyabula ndowooza kati wiikisi ziringa 2 tubadde tuzze kulaba ku maama we wano n'atugamba oli mulamu we. Tukubye ku nnamba ya mwannyoko teriiko taata Nisha ku nsonga ze zimu ne tugamba kati katubuuze ggwe kubanga ensonga oli mwana musaayi gwammwe mulowooza omukyala temumulekeredde nnyo ng'akaabya amaziga gamuwedde mu kiwanga. Omwezi ng'omwezi guweddeko kubanga tesigamba nti naffe tukola lunaku ssebo kitegeera tukola mwezi era tulinza omwezi guggweko tusobole okuba nga tuyambagana. Kati kyembadde ŋŋamba mwenna mulinze mwezi guggweko omwana eyabula wiikisi 2. Sebo inze mbeera oli yali abeera bibi nze simanyi nasaazo gyali. Kakati nze ensonga gye mbadde nkugamba nti omukyala nga mulinga abamusuuliridde mu by'okunoonya omwana ate gwe ogamba nti bw'ofunayo ku akasente ojja mumuweereza kitegeeza obanga agamba bw'omuweereza akasente agira agumira okwo eby'omwana okumunoonya abiveeko. Ate bw'atya ssebo nedda mukamange kitegeera saa zino zibadde sinaawo kasente nti kubanga ebintu by'okunoonya omwana byetaaga transport. Kati ffe tuteesezza ekusayidi nga tugenda tuuza meeting mu sayidi yewaffe tulabe engeri tugenda okukwasaganyamu ki ensonga okitegeera mukamange era kyetuliko kyetubadde tugenda okukola tugenda kutuula twesondesonde tulabe nga tutandika okunoonya omwana sigamba nti tumulekeredde ssebo. Kaakati omwana yabula wiikisi 2. Ensonga ezo weziba nga zajja mu famire nga ddala ensonga ng'ebakwatako ddala ng'omwana musaayi gwammwe meeting yandibadde yatuula dda ne munoonya era okunoonya sigamba nti abadde anoonya tubadde tugezangako okukola ki okunoonya sigamba nti twamulekerera okuva omwana we yabula kitegeera so tubadde tugezaako ffenna kitegeera buli muntu ng'anoonya mu ngeri ye okitegeera. Kati mwe mu kunoonya mutuuse ku level ki? Tulina we tusobola otandikiramu we mutuuse tugattegatte tulabe engeri gye tuyinza okuyambamu omukyalo ono oba bwe muba nga muyina kye mumanyi nti oba omwana mumanyi gy'ali waakiri mu mugambe nti ali eno kubanga wamanya nti omwana ali seefu gy'ali aleme kulowooza nti omwana yattibwa oba yasaddaakibwa. Sebo kino kyekugamba badde maze emyaka 2 siwuliza mwana simulabako. Mama woyo omwana yatwala omwana yasooka n'amutulekera nga agenda omaani emyaka 4 netukuza omwana yamutuleka 2017 yamutute 2021 yamuleka okugenda omaani. Yalina emyaka emeka omwana? Yalina emyaka 2 2017 omwana yamututte 2021 okuva olwe yatwala omwana oyo ng'atya Katonda siddanga muwuliza mwana adde n'omulabako. Mwe mwamala naye emyaka 4
yonna yamutute 2021 era mama affe yalabira n'oyo omwana mama affe lwafa actually yamutwala mama mulwadde n'atwala omwana we okitegeera kubanga taata we yali tafaayo taata we nga ye ate obaffe tulina naffe okuki obuvunaanyizibwa omukazi nakakatwala omwana kubana mamwinaki ebiseera bwe zijanjaba mamange mwe mwamugamba jamunone ye yanona omwana we toli yamugamba janona omwana yanona omwana we nakola ki namutwala kati nze ebiseera nali nnyo ku mama nti bamulwadde ennyo okitegeera mama age n'afa mama afe yafe yatulekera abaana babiri abokukola ki abokuwerera sigamba nti nze ndi muntu mukulu I have 25 years kitegeera azirako alina 23 obukulu bwe tuliko kitegeera ne tulina responsibilities mpitirivu kati akasente ke nabadde nawo omwana bamugobya tesemi candidate nekwata akasente nenkola ki nekawo omwana bakiraba ebizibu ebikola ki obijja nti omwana akoze eki omwana abuze okitegeera nemunyunya nemugamba munnange nange siyimiridde bulungi n'akasente ogenza okuŋŋamba ebizibu by'omwana nga sente nakakola ki nakazijjayo ziwaani omwana ozitwala ku ssomero okitegeera nemuga naye tugenda yambaga nemuga nsatuba misirinaawo amazima kadonga sirinaawo wadde ekikumi singa nze nali nina ssente kakati ensonga etukubiza si ya ssente mukwano naye ensonga ngitegedde kati nate nze sagala nnyo omukazi aclaiminge nti famire eyinza okuba erina emanyi omwana gyeyabulira nze sookera dda simanyi waabeera kyokyo nkyogera ntya katonda taatawo baabawo oba yamuyina ye tamuyina kubanga omusajja oyo yali mbaale omukazi oyo yamuweereza transport okuva embaale okujja okitegeera nze kenyini sobola kwerisa nzibe omwana okitegeera n'oli omusajja yenyini sigamba nti alina omwana omu yekka alina abaana bangi naye buli mukazi akaaba lulwe kuba omusajja tayimidde talina ssente okitegeera akanako akalenzi fe twali tukaweerera mama ako n'atuka nga laali naffe embeera ekoze ki ekaluye n'akatwala okitegeera naye ngaomwana oyo bamutusula alina emyezi 5 gwe baatwala omulenzi singa nali mwa mutima mubi twaligambye omwana omukazi atwale omwana we nga muto naye twamukuza paka myaka 8 yamutute recent okyali yamutute mwaka gwedde naye nga nze nali nkola ki nali muweerera okitegeera ng'olwomperera abaana 3 sigamba nti munaye musajja nti onfuna kakadde nange neeyiya okitegeera kati nikenfuna keneerekereza oba okitegeera ssebo kati nze sobola kutwala mwana wa mukazi ate ng'asoma mubbire ki ngate naye nze soka sina kisente zirabirira mwana ate mubbe namusanga ye tagambye nti gwe wamubbye wabula yagambye oba famire bamanyi ndaba nga abandekeredde nnyo famire gyagamba sigimanyi kubanga nzi mamange yafa nekitange n'afa oba okitegeera yaligambye nti oba omwana ali wajjajjawo omusajja oba ajjajjawo omukazi nze mu bulamu nasigaza abaganda bange bokka efamire gyesobola okugamba oba gye famire gyagamba eyo I can understand naye ate famire gyagamba bato bange okitegeera ate olijja faye ye mukulu naye mukulu ali awo talina maki magezi taata w'omwana yebbaawo ono ye taata w'omwana taata w'omwana kituufu nze namwanyu nennyonnyola omukazi muga sisobola kuba mwana olwedde nange nina obuvunaanyizibwa ate nziba nti omwana ngaomwana asoma emyaka 2 gye mbadde nga sira mwana kankule musajja gwe omukazi namukubiranga essimu nga mugamba ndagira nzije ndabe ku mwana walayi nga nnyambala netuuka ku takisi najjako essimu yakinkola emirundi 4 bw'oba gwe otuuka n'okola ti n'okivaako okitegeera era enamba ye neebula oba yamblacklistinga namunoonyeza ku Facebook nemuweereza enamba yange nemugamba mbuuzizaako ku WhatsApp mbuze ku mwana amazima ga Katonda omwana agenze bula nga siwulyako ku ddoboozi lye nga kiba ekifaananyi ntuuka osaba omukyalo yo ekifaananyi ky'omwana nga maze obula bamupositinga nga ngamba okyagazaaki oba okitegeera nengamba ye mbadde njagala okola kituyambagane omwana lwabula omukazi oyo yankubira essimu nangamba omwana ngaabuze namugamba ekintu kimu ndagirira gy'obeera nkola enkya nzijja tunoonye omwana omukazi yaŋŋamba ekintu kimu kasindika owa booda paka kati
kakati to cut the long story short kati kyembadde ŋŋamba ekisookera ddala ensonga zo nziwulidde kati omwami Jaffa ogambye Jaffa nsobola omufuna nyina engeri gyensobola omufuna oba naawe oli wala naye ndi walala nnyo nno ddala wala nnyo naye kuba sadde ndina ku mulimu kale kati bo badde bawuliziganya n'omukyalo oyo kati simanyi tugikubyeko enamba ye nga teriiko nze sinamuwuliza kuva jjo ejo yankubidde anvuma buvumi kati nze omuntu ng'oyo nze bamukolera omwami taata w'omwana okay kale ntegedde saidi kati awo babagire banoonyeze kuba nze kabalagala sijembeera mbeera walala nnyo ati omusajja saali kabalagala kale tweyanziza muka ennyabo tweyanziza nnyo tweyanzeeke senga w'abaana agambye alina emyaka 25 era ku buvunaanyizibwa bw'alina tasobola gattako buvunaanyizibwa bwa kubba Nisha ate amweyongereko kati nze ekyo kyenfunyeeyo wabula Allah yasinga okumanya ekituufu ekikola ki ekiriwo kati gwe ng'oggyeko eri ekkubo olowooza kkubo kyeddala ekkubo eddala erinkakasa nti abantu balina akakwate kubula k'omwana omwana wange bwe yabula ng'amaze ennaku nga 3 taata abwe baamukubira kuba enakubira ono yaŋŋamba mune taata Sumaani ali eyo akaaba bukaabi mb'omwana ne muganyamba ompe ku namba ya taata Sumaani omuwala n'agiba ye taata waabwe omuto omuto bwe yagimpa ne mukubira Tasmaani n'akaabaawo n'agamba omwana oba bamusaddaase ne tudda ate kati Mumaziga ng'ebintu byayogera bikaabya kati namukubira ku lw'omukaaga omwana lwe yabula teyaddamu kumukubira ne tusikya Sande Mande olwokubiri oba omwana ono namuteekako erinnya lya Mutuhiire naye lyabadde akozesa Mutuhiire linnya lya kika kyabwe linnya lya ono omusajja yamulabiridde lyena mbadde nkozesa ng'akozesa amannya 3 ery'ekika kyabwe ye Nambuya Nisha kati nze nenyongerako Mutuhiire so bano sista wange mukulanga akatambi akasooka okufuluma bakozesa linnya lya Mutuhiire Nisha kati taata ye waayita ennaku 3 kani imagine omwana wa munne abuze n'okubira omukazi essimu yankubira n'aŋŋamba omwana oyo okakasa omwana wajjaafa oba si wajjaafa ne mugamba muzeeyi sawa eno ndi mu bulumi bwa mwana lwaki ate oli kukuliriza ate mbw erinnya anti kati anti gwe omwana wakwata n'omutuuma erinnya lya bbaawo weeno nanti ekyo teyalisoose kireeta mu ssaawa eyo isu yaliwo kwoba obudde yakumwana alabisa atya ate yankubira kumbuuza linnya kakati omuwala agambye gwe wava Oman bakulerera omwana okumala emyaka 4 gye wamala Oman bwe wava ku kyeyo wanona bunonyi mwana era omubakwesa okumala emyaka emeka era wembalaabalamu emyaka 2 gye wakamala naye n'ebiri gye yayina nena gye wamala Oman gye mwana era ndowooza aba n'emyaka 8 we watya omwana oyo mu kugenda nze Oman nali namulekera sisita wange n'abeera n'omwana kati ne maama bwe nankubira essimu naŋŋamba bampe ku Nisha mulabeko nenjogera ne sitange ne mugamba babawo omwana agenda alabe ku jjajja waabwe era ne bakima omwana awo enansana kwa sitange yali apangisa awo enansana mu kukima omwana baamutwala ne babeera naye so yasomerayo taamu yali obeemu maama abwe n'alwala era ebyo byagaa simanyi maama okulwala simanyi biki omwana oyo yasomera ewaabwe nga ne fiizi mwennyini kuba taata abwe nga bwe babagambye simanyi biki nga ne fiizi ndi Oman naye nga nze amubateerako ne basomesa omwana oyo kati we nadda ne ngenda ne nkimayo omwana wange paka nakati era kituufu abadde tebaddanga mukola ki babadde tebaddanga mumulaba oba we baawulira nti omwana wamugattako erinnya lya Mutuhiire kyenkiva baamunona kale katugeze nti be bamuyina
nze simanyi kituufu naye nze mutima gwange ng'omuzadde guŋŋamba balina be bamanyi omwana waali kuba bo nga bo famire omwana tasobola bula famire abamanyi nti omwana weewaffe ne mutafa naye wadde okuba essimu nti maama munayo omwana owulizaako okugulire ki teri wadde lwaki ate nga nabagamba naye bambi banyambe baŋŋambe omwana kuba siriyasi ebaka ndi awo buli kasaawa oba mu kukaaba ogamba oba omwana wo baamusaddaako oba ki oba omwana aliwa eyo y'embeera gye ndimu. Omulabi wa Blaze Media tukyalina we tukyagenda mu maaso nga tunaatera okuwunzika. Maama Nisha saba omuntu yenna eyali alabye ku mwana we kuba abafamire bo bagamba tebamulina era tebasobola kumubba kubanga n'embeera gye balimu si nnungi. Nze nkuba omulanga gwange eri ba Prime Minister bonna bannabbanja buli gwe kikwatako maama Fina amanyi muzadde naye ayingire mu nsonga zange kubanga bannange nze wensula nze amanyi sikyalya mmere sikyebaka ndi awo sikyabitegeera kati nkubira buli gwe kikwatako yenna bambi banyambe njagala kulaba mwana wange atisti niwe ntegeera nti kale mulamu gyali nja kutuula nzikakkane. Singa ekituufu kiba nti taliiyo mu famire gy'ogamba nti gyali kubanga oyinza okufuuka reluctant n'olowooza nti ali mu famire so nga taliiyo. Wabula kati nange simanyi kyenazaako kuba nange siri Katonda just ereewe sayidi y'omusajja neekubirayo olw'ensonga nti tebafuddeeyo nga bo wabula kinaazuuka ng'omwana taliiyo. Omuntu yenna alina omwana wange yenna anaaba abirabye anyambe bambi kale oba yamutwala mukozesa ki kale waaba yamutta oba anyambe akomyewo atirisi omwana wange muziike manye nti namuteeka wano nange omutima gujja vaayo naye gwe omwana okubulako obubuzi omanyi kyekitegeeza tosobola kuguma tosobola. Nsonga zo bwezito bwezikyali kuno ku kitundu abantu baako bonna bamanyi tolinaako gwewalana naye ku kitundu kuno. Sirina muntu gwempalana ku kitundu sirina. Ate oyinza oba gwe towalana naye nga kuliko akuwalana. Awo simanyi obanga nina mpalana nga nina kye namukola nga ye yakweka omwana wange ansonyiwe ambonereze ekimala ansonyiwe mbanga nina kye namukola nga nze simanyi ansonyiwe. Kale bwetyo weebadde emboozi y'omukyalo ono kozi amannya Maama Nisha Nasanga Lukiya Maama Nisha emboozi ye tugenda giwunzika bwe tutyo. Yenna n'abalabye ku mwana Nisha ekifaananyi tugenda kikuteerako ku screen okwo oyambe buyambi okube ku ssimu ennamba omukyala akasome essimu ye omuntu yenna ayina ku mawulire gawulira agakwata ku Nisha ku kifaananyi kyogenda olaba ku screen okwo omukubire tulabe engeri gye tuyinza omuyambamu n'ennamba yaffe eya kampani eya Blaze Media nayo kweri ku screen osobola otukubira n'obaako kyotubuulira ekikwatagana ku mayitire ga Nisha. Maama Nisha mbadde nsaba osome ennamba yo singa omuntu yenna aba ayina kyategedde ekikwata ku mwana we oba ayina we yamulaba asobole okukubira oba aloope ku poliisi eri okumpi. Nange bakama bange omuntu yenna anaaba alabye ku mwana wange yenna wonna waali kuba nk'oyo kaaba namba yange eri 074 777 63 85 074 777 63
Nisha wawaali. Kale tweyanzizza tugenda otugambye poliisi yawo. Kale tujja kuddamu tukomewo okusinziira gye tunaaba tuwulidde. Bwe tunaaba tutuuse tugenda sigala tukkubira tumanye mawulire ki ge wakafuna. Tweyanzizza. Tugezaako okunoonya amayitire ga Nisha eyabula. Tukyali wano ewaka wa maama we naye nga tuli mu kugenda ewa neighbor. Atugambye waliwo neighbor eyalaba nga waliwo omwami agenda ne Nisha akawungeezi ke yabula. Kati tubadde tuli mu kusimbula tuva wano ewaka tugende n'omukyala tugende twongere okubuuliriza ku kyalo twogereko ko ne neighbor eyalaba then tulabe ekiddako. Kamera che twali sasa 99 wa. Ekikomera kino ekya 99 kino omwana gwe yali naye omwana wa neighbor we benkanankana emyaka agamba bali ku kikomera ekyo kyolengera ku screen we baali omwami we yabasangira mbu bagende bamulondereko amagi. Ekisaakaate ekyo kisaakaate kinene nnyo kiwanvu kigenda ne kikomeri wansi. Wano we waka wa neighbor agamba mbu yalaba ng'omwana bamuyisaawo wano kubanga ye eyewitness gwe tuyinawo eyalaba ku kyaliwo ku lunaku olwo. Tuli wano ewaka w'omukyala agamba mbu yalaba ku Nisha akaseera ke yali atwalibwa naye akyagaanya okuvaayo okwogerako naffe tetumanyi lwaki. Naye katugezeeko okwogerako naye tulabe ng'oba anakkiriza okubaako kyatugamba kitono nnyo tuveewo tugende. Mama w'abaana tetuyina buzibu mukwano ffe tuli just ba mawulire tusaba kwogerako bwogezi naawe katono nnyo nga womanyi eby'obuzadde naawe kasita naawe oli muzadde. No tubadde twagala tuli mu kugezaako kasuka ddoboozi erisukka ku eryo. Kubanga nze bantwala ne bansiba ne bakola batya kati mugende ku poliisi enansana ensonga gye ziri. Mama bakusibako. Katwogereko naawe tekirina buzibu era jangu ate otubulire emboozi yo ekwata ku ekyo. Just katono sharingeko naawe mukwano. Mama w'abaana neighbor agaanye alumye ejjiiko agambye ye tayagala kukola ki kuyingira mu nsonga zino zamusibisa dda naye ng'ate y'omu ku be bagamba mbu yalaba ku kyaliwo oba ng'omwana atwalibwa Nisha. Kati bamusibira ki kati omukyala? Maama olowooza bwe weekweka ate poliisi neraba negezaako okukizuula nti obadde ozibira obujulizi ogamba tebakusiba ate busibi mukwano. Mama w'abaana mu mutima mulungi kubanga oli omwana abeera mwana wa ggwanga wandibadde
Obaako ky'otugamba n'olumirwa muzadde munno. Wangi mukwano. Tambula butereevu ogende ku poliisi e Nansana. Ensonga gye ziri. Saagala ondeetere buzibu. Genda ku poliisi e Nansana ensonga gye ziri. Ndowooza mumuwulidde omukyala akombye ejjiiko. No bakiyita kuluma jjiiko. Ejjiiko yagirumye tasobola kubaako kyavaamu. N'amaloboozi mugewuliriddeko. Abalungi abatulaba ku Blaze Media tuli ne maama w'omwana tuva wa neighbor yekyanze neyeggalira mu nnyumba ayogedde ebisongovu n'aluma ejjiiko era tasobodde baako kyatugamba naye nga kyekino ekisaakaate kitandikira eri nga bwe twakikulaze tutambule mpolampola kigenda bwe kityo kyekisaakaate kye bagamba ekya 99 Nisha we baamusanga mu katundutundu bwe kati nyabo osibye otya maama etuli emboozi ya Nisha ogimanyiiko ki? Sijja kulimba. Nange nabirabira ku mawulire nendaba kikomera nga ebiri weno waffe naye nga yo omukyala nali mulabyeko mu maanyi naye ye mu maanyi naye embeere bayisizza etya okubanga ekikangabwa kigwa ku kyalo kyammwe ate nga mulinako abaana abatonda by'abaana abato emyaka egyo bangi? Kituyisizza si bulungi okulaba nga omwana w'omutuuze waffe ng'abuze naye nze mbadde nsaba gavumenti emutaase oba ne LCs y'oku kitundu nayo bakwasize wamu okumutaasa afune omwana we. Kati golooza omwana oyo gy'ali mulamu? Ekizibu oba ekikulu kiri bwe kiti ye statement omukyala gye yawa nze gye nawulira ku TV ng'agamba nti taata w'omwana ayinza okuba nga ye yatwala ki omwana kubanga abakubira essimu tebamufuddeeko nempulirako mbu taata asaba ate transport amuleeta eno kulaba embeera eriwo naye ng'omwana wo babeera bamukubyeko osobola okusaba transport kati osaba otya ng'omwana wo kikutteko ng'oli muzadde osabe transport ekitegeeza aba amanyi omwana we gyali ayina enzanya abika gyamuzannyamu nze bwensuubiranga. Tweyanziza amannya go maama? Nze bampita Maama Rona. Kale tweyanziza nnyo tweyanziza. Omulabi waffe wa Blaze Media tukyali ku mboozi ya Nisha. Nga bwe twakusuubiza gigenda into details okusobola okuba nga tunoonya akayinza okutulinkinga ku mayitire ge. Ono ye closest neighbor oba omuliraano asookera ddala wano ewaka wabadde abeera Nisha. Maama tusanyiza okukulabako wano. Kale sibo. Sibye bulungi sibo. Sibye sibo. Amannya gaffe maama? Nte Doreen. Mwe muzaala omwana ono ku kyalo kuno ndowooza? Mwana wa ku kyalo. Amawulire gakuyisizza gatya okubanga eri gy'oli muzadde mawulire bwe gato galeeta entiisa y'amaanyi ku kitundu gakukoze gatya? Kyo kituufu okutya tuyina kungi n'okweraliikirira. Wanze saaliwo ali ku mulimu nga bw'obimanyi. Nange ngenda okudda ngabanga mbu omwana akoze eki abuze nabiwulira eri waggulu nga sinanatuuka waka mu ssenta. Abanga mbu omwana abuze ngenda otuuka n'obuuza maama we nga ngamba omwana abuze najja ssaawa ng'emu. Abanga mbu omwana yabuze ssaawa 6. Twatandikirawo okunoonya tugenda ku bizindaalo ne tukuba ebirango buli wamu mwana tetunamanya mayitire ge. Temulina kye mwawulidde kyonna kukiyinza okutulinkinga ku mayitire gonna? Tetuyina. Kwesuubira lyonna lyatuli mu kitaawe okusinziira ku mama bwe yali alowooza. Naye ku ssaawa zino kyeka bamugezezaako akyagamba si yalina omwana. Kataawo tetumanyi. Olowooza kuyinza okubeerako ku miriraano nga basaddaka musaddaake? Mbadde sinnakiwulirawo pozi nga banaabasookedde ku ye naye tetunnakirowoozaako ekyo. Ffe tukyali bagumu nti omwana afe ajja alabika. Tukiwulira muli nti gyali mulamu. Ayinza okuba ng'ayina waali nga bamuyina. Bwe kiri bwe tulowooza. Tweyanziza nnyo nnyo tweyanze.
Osibye tama. Nga kibi nnyo ekya Nisha okubula kwa Nisha. Bannange kibi nnyo. Naffe tetwaliwo twagenda okukomawo nga batugamba omwana yabuze. Twali tumanyi omwana yakoze ekiyalabise. Katugenze okwekanga nga bintu bigenda mu maaso era kwe kubuuza maama we nange omwana yabulira ddala. Kyali kibaddeko ku kitundu kuno ekintu ekifaanagana bwe kityo? Tetukiwulirangako. Tewali mwana yali abuze ku kitundu kuno okuba ebbanga ly'owangaliddeko? Emyaka 2 gye mmazeeko kuleka nga byaliwo okwo badde ffe twali twakajjako. Amawulire ge wafuna engeri gy'ogamba nti walwawo n'okubitegeera ge wafuna amawulire gati? Kyankuba wala nnyo kuba n'abaana abaffe babadde bazanyiranga eyo ku mapeera era ebaŋŋamba nagamba kuba owange yali taliiwo mu kaseera nga twali tugenze naye nange nenneekanga nnyo gamba bannange kyankuba wala nnyo era. Tuyinza kusala magezi ki gwe ng'omuzadde g'oyinza omanyi bagamba gakuweebwa munno, magezi ki ge tuyinza otandikirako okunoonya omwana oyo okusobola okuba ng'alabika? Banaye twendyekozeemu omulimu nga ffe ab'ekyalo ne tukuba ggwanga mujje oba ne tugezaako okuba ku nsiko ne tunoonyanoonyako. Oba kayinza bakagwa mu kinnya nakyo kirabika n'otamanya ssebo kituufu. Omulabi wa Blaze Media twatambudde ne Love Mercy. Love Mercy, abalabi ba Blaze Media baagala nnyo mbatumiddeko mu nnaku eno gye tulimu kuba nze nga nze siri bulungi nga nze omuntu weyakera ku makya n'enzaala nga nakazadde w'eggwanga. Siri bulungi kubanga ndaba omuzadde munnange nti aviiriddwako omwana we ate nga taviiriddwako nti oba omwana Katonda amuyise nti oba afudde n'amuziikako wabula omwana babba mubbe. So mbeera sisobola awulira bulungi. Ensonga zino ggwe mu perspective eyiyo zirabye otya? Kuba tutambudde ffenna buli wamu we tugenze ne tugenda omukyala n'agaana otuggulira okwogerako naffe, gwe kifaananyi ki ky'ofunye? Kati nze nga nze ekifaananyi nga nze bwe mpulidde mulamu waffe oba nga ssenga wa Nisha gye baazaala omwana nga bw'ayogedde kimpadde ekyokulaga nti taata teyeefiiridde eyo azaala omwana yandiba nga yalina omwana. Kaakati n'eyibba ono yagamba nti yalaba omusajja ne bamulaga ekifaananyi n'agamba yoyo yatwala omwana. Kijja kityo kubanga ssaawa zino tayagala kutunuulira mukyalo ono, tayagala kutunuulira poliisi, tayagala kutunuulira bannamawulire. Kitegeeza omuntu eyabba omwana n'eyibba yandiba nga naye ali ku mudumu gwa mbuntu nga yakomawo n'amugamba nti singa oyogera tugenda kukookeza mu nju. Oba eiza nga bamuwa ku ssente omukyala n'aba nga asobola okuba nga yeekyusiza. Nakyo kisoboka. Nze nga nze kye nandibadde nsaba gavumenti oba kyensobola okusaba abantu ab'ebitongole eby'enjawulo bambi tusaba mu buwembeefu obungi muveeyo muyambe omwana, muveeyo muyambe omukyala ono because omukyala ayonsa alina abaana b'okulabirira tasobola kubanga asobola okuyonsa atono omwana gw'alina omuto. Eiza ayinza okuluzinga n'afa pressure oba omwana ono n'alemererwa okumuyonsa naye oluusi n'amugendako. Bambi tusaba maama Fiina nga bw'oyingira mu nsonga z'abanakazadde b'eggwanga no tusaba oyingire mu nsonga zo. Minisita w'abaana maama ow'ekitiibwa tukulaajanira yingira mu nsonga z'ono omwana because taata gwe tuteebereza okubanga yalina omwana we baamuteeka just oba lunaku lumu poliisi n'emutta ey'enansana nga mumanyi poliisi z'e Uganda naye awo teyakola bwenkanya kubanga suspecti oba ye suspecti asooka okubanga bamutadde kitegeeza omukyalo ono talina bwenkanya ku mwana we. Bambi tusaba gwe kikwatako poliisi ez'enjawulo mutuyambe abitongole eby'enjawulo muyambe ono omukyala ya Prime Minister Nabbanja. Tusaba maama ow'ekitiibwa bambi bano bakazadde b'eggwanga because kati ono omukyala bw'anaafa buno obwana tewali agenda bulabirira. So tusaba ba tiktokers banange ebintu ensonga ezitalina magezi muziwa nnyo obudde. Zino ensonga zino zirimu amakulu ne muzirekerera. Tusaba buli tiktokers munange oba olina following oba togiina tutambuze ebifaananyi by'ono omwana eiza ng'omwana ono waliwo amuyina naye osanga nga naye bayinza okuba asala n'agamba isikeeka n'akaana ke bagalidde wano n'asobola okuba nga agamba nti banange omwana ali wano. Tusaba tutambuze zino ensonga nga bwe mwavaayo ne mutambuza eza airport. Timo mukwano yingira mu lutalo lw'ono omukyala mwenna abantu mwenna abali ku TikTok tusobola okivuga ne tukikuba vairo
omwana ono amuyina n'amusesema bye byange. Tweyanziza Masi anga tonagenda. Masi ayogedde ensonga enkulu ennyo. Omukyalo ono singa akeera n'afa, wallahi abaana bayina mu balabye nga bakaaba, baba nabo tugenze bafiirwa. Naye kennyini akyagasa eggwanga kubanga agamba akola, kitegeeza y'omu kubasasula omusolo, alabirira abaana, aweerera, alina n'omwami gw'alabirira. Kitegeeza wa mugaso nnyo singa tugezaako muyamba. Wakili ye yagambye ne waawulira buwulizi oba n'alaba ku mulambo gw'omwana we awummule amanye nti omwana we yawummula, awo omutima gutebenkere, naye agenda funa mental trauma olunsi ate naye tumufiirwe oba yeekola ekikyamu. Tasobola kulya nze bamuwadde emmere n'agamba tebategana muwe emmere. Agambye omuntu we gwabeera naye nti nkugambye maze ebbanga saagala kulya mmere, lwaki ofumba n'onteerako emmere naye nga tejjukira omukyalo nayonsa. Osuubira kiki ekigenda mu maaso. Eize eno wiiki eddako tuyinza omuluzinga kuba si yoona ategeera. Omuntu atasobola kulya mmere ate omwana amuyonka yenna amagumba gonna. Ate kati gwomanyi ebyabakyala okusinga ate nze nyizo bbira ne sibitegeera naye koyogeddemu naye wali. Omukyala alina ennaku y'amaanyi, omukyala tasobola kulya. Nze ajjeyo bw'ati amabeere okugawa omwana naye nga temuli nakivaamu. Kuba nze omuwala gwabeera naye angambye nti amaze ennaku 4 tateeka kantu munda. Anywa bunywe mazzi. Ganywa omwana gayonka. Kitegeeza omukyalo ono wiiki emu n'ekitundu wemwegwereramu tuyinza omuluzinga. Bambi tusaba buyambi muyingire mu nsonga ze. Kale abalabi ba Blaze Media tubeebaza kubanga mwekuumidde ku mboozi eno eya Nisha, era tugenda kusigala nga tuleeta details zonna paka nga tugudde ku kinyusi ekitutuusa ku mayitire g'omwana. Tweyanziza nnyo. Nga sinabasiibula ku kamera ntambudde ne Atima yabadde mabega wa kamera kyakabi nnyo.